kyoli n'okubeera oba awooli w'olina okubeera abasinga tetumanyi. Yes, nyenyumiriza mu wano wendi kubanga wendi kati because I don't know where next I am going. Abamu bwe tulowooza naye waliwo abantu bangi ng'amaanyi gaabwe mayitirivu nnyo okusinga nibo bali naye nga tebakimanyi. Kumbe singa bafunayo obugambo obwa encouraginga nga bwe tugenda okufuna olwaleero asobola okwekemba n'asembula n'atuuka waasaanidde. Abamu abalala abatuli ebbali bategeera mbu tusaanidde wano naye nga ffe tulaba where I am I think is where I'm supposed to be because Katonda ndowooza kyanjagaliza. Words of wisdom today coming in from Abe Sebaduka yagenda obutuzaamu kumaanyi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mubadde ombuzeeko mirimu oli bulungi? Alhamdulillah. Family good. Family yo ye first priority ebeera bulungi. Nze nina believe nti kuva buto mbeera bulungi olw'ensonga nze nsibuko oba nsolo y'essanyu lyange. Seetaaga muntu yenna oba Farid obaani kujja ttekawo mbeera ensanyusa. Kuba bw'anaavaawo. Bw'anaavaawo kitegeeza buli we nnaabanga essanyu lyange lisibuka ku gundi oba gundi wanaaba taliiwo essanyu lijja bataliiwo. So nze kuva buto mbeera musanyufu era nzikiriza nti teri mbeera yonna esobola kunzija ku mulamwa. Naye wabeerawo ekintaataganyizza kiba brief kuba nflashinga nnyo ne ŋŋamba olaba navvunuka kiri nekiri nekiri kino ate kitini nnyo nnyo nakyo nja kivvunuka. So ne ntambulira awo nga ssaawa binanfuba nnyo okuba nga ndi musanyufu olw'okukkiriza. Abamu buno tebamanyi nti essanyu lyabwe gye livaako okutebenkera munda mu bo lye livaamu amaanyi emirembe munda mu bo. Actually ekintu ekimu ku bisingira ddala okutukubira ewala kulowooza nti essanyu gundi oba gundi yalina oddireeta n'atamanya nti buli waaba omusanyufu ebitundu 75 ku 100 byonna bijja kwekola. Omanye nti no decisions z'okola ng'oli musanyufu ebiseera ebisinga zonna ziba right. Oli musanyufu? Ng'oli musanyufu ky'osazeewo si excitement eri naye happiness. Omanye bibiri byanjawulo waliwo obeera excited waliwo obeera happy. Ng'olina happiness joy peace bikuyambako kuba buli woba n'emirembe ku mutima ky'osalawo kyonna kiyanguwa. Naye buli woba omunyiikaavu osalirawo mu busungu osalirawo mu butamanya. Ignorance eyo oluusi etulemesa sense of judgment yeba wansi nnyo. Kubanga saabwa bina okulitisayizinga buli kimu kyonna gw'osalawo nga bw'oyagadde olw'obusungu n'obukyayi. Era ekyo kimu ku biremesezza abantu ndowooza okutuuka ku biruubirirwa byabwe n'ebirooto byabwe. Nti buli w'obeera n'obusungu obungi buli w'oba n'obukyayi obungi ku mutima oluusi olemererwa otuuka ku biruubirirwa byo kubanga gw'obeera awo nga oyina gw'onenyeza embeera mw'oli oyina gw'onenyeza waakindi wano. Era omulamwa gwaffe ekimu ku bye tulina okwogerako leero kigamba nti awo w'oli w'olina okubeera. Tosobola kutuuka w'olina kubeera ng'ojjudde obukyayi ng'ojjudde obusungu ng'ojjudde obutaagaliza. Ebyo byonna bikudrivinga si ku kituufu bikudrivinga ku ekyo ky'osuubira nti kyekituufu naye ng'oluusi kyekikyamu. Faride tulina okukkiriza nti mu Uganda bannayuganda bakozi bagezaako bambi bakola naye issue si yakola nnyo issue yategera ki kyakkola. Kati buli w'obeera awo nga oyina ensonga ekuumidde w'oli gw'olina ensonga waaki oli mwavu oyina ensonga waaki oli w'oli. Nze mujja wa mama wange yandoga nze saasoma nze siri bulungi nze siwagira NRM ate bali be bali obulungi gwe buli mbeera eno oyina kyo gy'attributingako ogamba gundi ne gundi be bavaako okubeera kwanga teribeera responsibility ya mulala kitegeeza buli ddakiika oyina avunaanyizibwa ku kubeerako obubi oyina gw'owadde amaanyi ku bulamu bwo. Definitely. Naye kakati gw'olina okumanya nze nvunaanyizibwa kukyusa obulamu bwange. Buli w'obeerawo n'olinda gundi oba gundi bajje bakutegerera bakukyusiza obulamu believe me you saawa bino ojja kubeera nga bw'oli kuba olina gw'olowooza nti yagenda okwentrustinga obulamu bwo obukyusa. Naye kakati wano era kiddayo ku mindset endowoozayo ebiruubirirwa byo. Manye nti Farida okukola tukola naye kyokola si kyekikulu okikoze otya. Bangi nnyo tuli ku mirimu nga tulowooza tukolera bakama baffe bangi naye nga teffe twekolera. Nze ntera okugamba abantu omwezi oguggwako mukama wo akusasula oli okuteesera n'omugulayo sitokisi oba engatto
No, it is very rare. Mainly mu Christmas ngolo nengera mwateseza tya MD waffe tumukolereyo obulabo na kina era protocol abawo mungi n'okwesonda mwesonda naye buli wolowooza ku bwetaavu bw'oyina n'omanya nkola nkyuse kino nkole kino ne kino ekiruubirirwa kikulu abasinga tukola naye nga tetulina biruubirirwa abasinga tukola naye nga tetumanyi waki tukola so byonna byokola tebisobola kukyusa bulamu kubanga gwe tomanyi na lwaki okola naye ogamba nkola kubeerawo okufuna kyakulya kitegeeza ekiruubirwa kyo kiri ku nnyindo yo kyonna kirina kubeera ku bigere wansi tekirina kubeera ku bigere naye okuluubirira kikulu naye nga tonnaluubirira waki okola ogenda kumanya nti nkola nkyuse obulamu kimu nkola nkyuse bwe nabadde eggulo nfuube nnyo okubanga at least ensingawo enfudo ogiraba nti etambula kitini naye at least eba emuvinga kati ebiseera ebisinga tweteeka mu mbeera ey'okuba nti tetulina challenge gwe kasita olya n'onywa nga kiwedde nkola mbeeko ettaffaali lyentadde ku bulamu obwange n'abanneetoolodde oba ne ku nsi yange mu nsi muno tosobola kugamba nti ndi mugagga oba ndi bulungi nga bakwetoolodde bakaaba omuntu kwe tulabira obumalirivu bwe amaanyi ge obusobozi bwe okuba nti akyusiza abantu abamwetoolodde woba tonnakyusa environment mwoli tosobola kubeera bulungi mbadde nkyogerako emabegaawo nti wobeera nga mu famire gwa ali obulungi kikutokyalinga mu ntandika okyagala nnyo olw'ekitiibwa alo baaba gundi kino alo kojja gundi kino alo taata gundi kino in the long run kikuaffectinga ogenda leeta entondo mu kika ogenda leeta obujja mu kika ogenda leeta obukyayi ogenda leeta eddogo byonna biva ku kintu eki akusuubiramu sente n'otamuwa agenda njiga azimba omutima asuubira ewo n'otatuukiriza jjukira bakusuubiramu bingi okwebaza tekujja beerawo newo n'okola ebifaanana bita tebajja kukwebaza balowooza kikukakatako oteekeddwa kibanga wowerera omwana n'asoma nga bw'ayagala kuba yakimanya eddaddi oba mami ateekeddwa okukola ki okunsasulira school fees kitegeeza omwana ono tagenda zuula bunafu bwe oba akoze oba takoze bulungi ledde gyesasula kanne ku kiri kiddayo mu nsi muno buliwo oba nga tonnakyusa mindset yo bingi nnyo bigenda bwe bito bitya mindset erina kyusibwa nga weezudde kivuula banze kyonna kyenjagala okwogerangako mu mbeera yonna gye ndimu okwezuula iziki kubanga farida buli weweezuula otegeera amanyi go wegali otegeera obunafu bwe buli okola naye buli wotegeera kikyosobola okukola oyanguyirwa ntera okugamba abantu nti toyina kukola kyoyagala wabula kola kyosobola kijja kutuusa ku kyoyagala nsobola kubanga nkisobolera nkyagala ekyo kiba perfect ate kiba perfect naye kyagala ate nkisobola in most cases kyoyagala kiba kirala ku kyosobola nja kuwa example osobola obanga oyagala okusiba enviiri ng'ozaagala nnyo naye nga tozisobola buli gwosiba complaining buli gwosiba omutwe gwasuze gunuma enviiri zange zikutuka naye ng'okyagala kati awo weŋŋambira mukama bwakusasira noba ng'okyagala ate ng'okisobola kati ekyo era mukama bakusaasidde busasizi naye ebiseera ebisinga olina tandikira ku kyosobola kikutuusa ku kyoyagala omanyi nti osobola okutuuka ku levo nti njagala saloon nga yange ya bwannanyini naye nsobola kusiba nviiri at the moment definitely ensonga gyenjogerako nti tandikira ku kusibira abalala genda mu salooni ya gundi ne gundi siba naye ng'ekirooto kyoba ekiruubirirwa kyo kufuna salooni yo gyoyagala naye at the moment si gyosobola genda bakukozesa obadde okimanye nti farida buli akutte kasente ayagala kwekozesa ne right now tulina a lot of businesses that are really collapsing tulina ebizimbe bingi ebiggulawo. I'll give an example. Fewaffe mu kitundu ekyengera tulina arcades nga 5 empya naye arcades ezo nga tonnagiyingira sooka olowooza ebintu bisatu buli dduuka lyakakadde bagala emyezi mukagezo miliyoni mukaga osadde wali olina miliyoni 10 zobajetingirako omanye nti 60% agenda mu rent. Business etaweza miliyoni 5 tesobola kusasula kakadde ka buli mwezi kiraga ki capital ataweza miliyoni 5 kakati ogenda ku owe10 abayina kusasula meka kati owe10 ekinene nnyo ayina kusasula emitwalo wakati wa 3-8 lwaki rent ono wogamba nti no nsasudde emyezi 3 kakadde osigaza omwenda
omwenda guno ogenda kuba okuva ku masana kinaki bajeti nga kitini nekyokola ekyo kyenyeninyenye ekyogenda otandika okukola kyosobola oba kyoyagala buli wokwata sente tutandikira ku kyoyagala biseera bisinga tuzifuna olububuza baana bali mu kiki ekitambula anti kigambo kiki ekitambula nze bankubira nnyo essimu mwami wezuule nina miliyoni zange 10 nkoleki n'omugamba Mr. Katojjoram Howard sente eze miliyoni 10 zoyina senga kugamba nti kola drug shop ojjaba okoze yawezuule ojjaba tokoze iyo era nga mwita mugamba soko mpe yabiri awo sport ngalye knowledge fiyosasulira amagezi gange kutegeera nti kati gwosobola ki nga nkwisa mu kye tuyita self awareness and personal discovery nga ntegeera obunafu bwe buli ntegeera amaanyi go wegali ntegeera ki kyosobola ki kyoyagala then nga mbuuza ensi eyagala ki kuba Farida buli muntu ayina kyasobola kati buli wokwata kyosobola ekyo n'okidivatinga ku nsi kyeyagala kitegeeza ogenda kikola n'obusobozi bwo kiri kutuusa ku kyoyagala ate ensi kyeyagala kubanga gy'osavinga tekisobola kulema ensi kyeyagala buli woosavinga kyeyagala believe me you'll excel olwensonga kisinziira okisavinze otya anti era okisavinze otya dimandi z'abantu ziri ki jakuwa example abantu bangi nnyo abakima amazzi niwe waliwo akima amazzi mwaka ku mwaka n'agula akagaali n'asigala awo waliwo akima amazzi n'agula akagaali n'agula boda n'atandika kasaluni n'atandika ka mobile money n'ava ne mazzi eventually enkola gy'okolamu omulimu kikulu enneeyisa empisa enkolagana waliwo oli Farida nga ayina saavisi gy'akuwa naye ng'enneeyisaayi ndaba abawala batambuza emmere najja ng'azunga n'emmere bwati ng'avaamu akasu kayitirivu nnyo kitegeeza ofumitiriza we yagifumbidde tinawe wateeka okuba wabadde wawunya okaba nakasunga sintuuyo nga yenayina atuyenye entuyazisaza bibatu wakwata mu mmere tabuuziza takoze eki believe me you wonoomulyako ogusooka ogwokubiri ojja kwenyinyala kitegeeza aluuzinze customerzifa omuliddeko n'ogusooka anti kakati kwolwaleese tojja gizayo giridde naye olidde okulitisayizinga hygiene ye kitegeeza oyinza obutaddamu kutumya kiraga ki enkola gy'okolamu emulimu kikulu oluusi abalala balina empisa bayonjo bakola bulungi naye nga tebalina disipulini mu ssente buli wootaba na disipulini mu nkwata ya ssente Farida tulina abantu bangi nga ennyingizaye n'enfulumyayo byanjawulo nnyo newaako ekizampo mpa olupapula olwo nkulage newaako ekizampo y'olusoggo nina bakama bange eri mu community y'abayindi olusoggo luno wano kati tuli mu December olusoggo luno ojja kwezuula nti abantu abasinga ennyingiza yaffe yeeno naye ng'enfulumya yeeno tufulumya ssente zetutanakola zetufulumya zo tuzogambe ennyingi bwe ziti tuzijjawa kyekyo kyeweebuuza Farida funa penne n'olupapula olwaleero owandike data gwe watadde ku ssimu owandike airtime gwe wataddeko owandike amafuta ge wanywedde owandike ennyaanya owandike obutugu ogenda tuuka ekiseera omwezi ng'osasanyiza miliyoni 12 naye ng'omulimu gukuwa 5 weebuuze zivaawa tulina ssente ezigwa obugwi mu nvubo tulina ssente ze twali twatereka edda nga tulina bye tuzisuubiramu jakuwa scenario buli woogula ebintu by'oteetaaga ayinza ogula byeseetaaga bitya tetuli mu December kanjogere ku supermarket kyeyavaawo wukyumi ndowooza yavaawo ne shoprite yavuddewo oyingidde shoprite woyingira shoprite ku ssawo ya queen awo n'osanga seero buy 1 take 2 buy 2 get 1 free buy this get this and this oze ngoze gula sukaali na muceere wabula lwakuba osanze blue band nga bataddeko seero buy 1 get 1 free ogenda gula blue band gwotabadde naye mu budget blue band ngenda musuula togenda musuula naye consumption ya blue band yenna eryetya gwe tonneebuuza waki ekintu kino bakitadde ku seero tebube bukopi tutandika okubala ebintu byonna bibateeka ku seero ebiseera ebisinga nyinza okuba ng'eka bantumye sukaali kubanga omuceere gwali gusigaddemu kilo emu naye nga bwe musanga wali nga bagusaze nga bwe ngula kilo 2 bampa 3 mba nkendeza kubanga at the end of the day after 2-3 days bagenda kuntumira omuceere kumbe wano nagulizedda woba wabadde okime muceere kilo 2 newoogula 5 that is okay kuba nidi ebadde muceere wekyo bayita nidi ne want wabadde weetaaga omuceere
wabula osanzeyo blue band n'okimanya nti blue band naye mwagala wabula obadde tomwetaga mu kaseera ako oyinza n'okugula ebibiri nga n'omugate waka toguyinaayo obukyaba kati tonneebuuza waaki batadde ku seero waaki bampa kino ekyobwerere chief things are very expensive kigenda kuvunda n'otuukayo bigenda vunda olw'ensonga famire eyo tesobola kulya blue band mikebe ebiri mu mwezi gumu kitegeeza bigenda beerawo bitwozeza ssente kimu tonneebuuza waaki bakikuwadde mu bungi yinza okuba binatera okuexpire nga bo bakirowooza nti akiridde emyezi 2-3 okuva kati kijja bakyexpires olaba wagenda okwononekera waka kati kiddeyo ku kiri twewalenga nnyo okugula byetuteetaaga tutya ebiseera bisinga tugula byetuteetaaga lwakuba tubisanze nga birina ebbeeyi ennungi nekiddeyo ku mindset buli woobanga mindset yo eri focused kyoyagala okimanyi kyosobola okimanyi omuntu yenna ali focused Farida financial discipline is key nti sente ezizo kyotalina ku budget tokigula that is one ne bwe mba saakitaddeko nga nakyerabidde bwerabize kirabidde kigule oba wekirabidde kigule naye in most cases kyandibadde nga kirungi nnyo omuntu neye programming ntera okugamba abantu nti if you fail to plan then you are planning to fail buli naye okimanyi era nti omuntu twerabidde okumbwa sikomawo tobaawo okay tuli ne Abe Sebaduka twogera ku mbeera mwoli kati awoli woteekeddwawo okubeera twagala tuzuule amaanyi munda muffe nabiki ebiyinza otutuusa ku ebyo bitwetaaga oba bituteekeddwa omanyi waliwo okubanga nina kyenneetaaga okubeera nekyenteekeddwa okubeera kyewetaaga okubeera kirala nekyoteekeddwa okubeera kirala enjawulo oyinza okuba weetaaga okukola mu Bank of Uganda nga neetaaga oba njagala anti biri okwagala n'okwetaaga bangi nnyo baagala naye nga tebeetaaga era nze omukozi wemba muwa omulimu mubuuza oyagala omulimu oba weetaaga omulimu bibiri byanjawulo waliwo oli ayagala omulimu asobole okusasula school fees z'abaana asobole okufuna waalya kyalya asobole okufuna waasula nga ayagala omulimu waliwo oli nga emyaka gyalimu age bracket yeetaaga bufumbo nga teyeetaaga kufumbirwa naye ng'ayagala kufumbirwa njagala okufumbirwa kuba emyaka gyange nzituludde ndi myaka 35 abazadde abange tebansuubira kubeera waka so njagala obufumbo naye nga taneetaaga bufumbo kitegeeza oyo ajjanga by the way era newatuuka mu maka omusajja abanga amujje ku mugugu naye tajja kukola bikolwa bimukuumira mu bufumbo kuba yali ayagala bwagazi kuva waabwe saawa zino tulina abawala ngaetuuka dde ofumbirwa emyaka gyalimu gya bufumbo nekyogera ku wano ng'alira ku suwaani 7 ng'alira ku suwaani 7 kuba teyeeyagala omuntu eyeyagala Farida kino nkiddamu alira ku suwaani 7 essuwaani ziriawo 7 zonna bazibeze kuli ajjako kamonde kuno najjako ekifu kyenkoko kuno najjako omuceere kuno najjako ettooke kuno najjako olumonde lwaki ye obwongo bwomugamba leka mbeere na as many as possible ayina akola enviiri ayina owebizibu ayina owa outing ayina owamafuta ayina owa chips and chicken ayina asasula rent yono akola bino byonna tamanyi obudde bukola ki bugenda kwani kumwe abalabi kuye Farida okimanyi nti abakyala ba depreciating with the time omukyalo wa value ne class ojja musanga ku nkaaga nga byakyuse taata ojja musanga nga aggumidde omanyi it is a tour traffic waliwo bano banazze naabi tebamanyi oyo aba mulala nnyo oli amanyi kyayagala kati woova ku muntu nga tayagala bwagazi wabula yeetaaga ayina ebikolwa ebimukuumira mu bufumbo so jasanga omutungo okwagala yagala n'okwetaaga yeetaaga yoyo omukozi gwosanga nga ali extraordinary nze nina omuwala kuzimu ku famasi zange bamuyita Eva naye Eva newekiba nusu 10 nga si kikye takikwatako abalansinga nexus n'amuteekamu n'abalansinga n'ez'obuzi lwaki ayagala naye yeetaaga kuba akimanyi guno gwe mukono ogundiisa senga nagukwata nengutemako ekikujju kino
ekikugu tekisobola kukwata kulya kati oli yeetaaga obwetaaza omulimu oba ayagala obwagazi nga teyeetaaga ne byanaakola ku mulimu bijjaba bya kibogwe tuddeyo ku kiri ombuuzizza waliwo ayagala okubeera obulungi naye nga tannakwetaaga yes ebikolwa byo mu nsi muno oba tonneezuula bingi nnyo ebikuvaako mu butamanya bitya buli wooba nga tonategeera maanyi go we gali ojja kukola emirimu gyonna gy'oyagala leero bajja kusanga mu saluuni egwe otandika mobile money gwe okusanga ngaotunda kigere otandika kawoteeri kuba gwe obwongo buggamba nti okyayina obudde kati ate ono yoyo omuwala gw'osanga ow'essuwaani omusanvu gwenkunyonnyola ye obwongo bumugamba nkyali mulungi nkyayina obudde omwana w'abalungi bwe nti nze yakula bwe nti alina figa ndya nti ebijanjaalo kitegeeza ne bunomuwa ebirungi tajja byappreciatinga kuba ye yeemanyeko kiri nze ndi mulungi weewalanga nnyo omuntu eyeetenda empisa olibaddeko n'omuntu nga kimu bibiri yeetenda ebirungi n'atalinda gwe omutenda omanyi nze bankuza n'empisa nze gundi munange ndi bwe nti tandika onnoonyereza omanyi nze ndi wakabi omanyi munange nze omanyi ne gundi munange nebadde ŋŋenda luli omusajja gundi yagambye yagala kumpasa muli mu kwogerezaganya bufumbo wabula yakulaga nti waliyo nga 10 in fact oli wa mukisa nnyo kuba ne gundi bonna babadde banjagala omanyi gundi yali ayagala kumpasa neŋŋaana omanyi nabadde entambula omusajja napakinga n'antwalako ayongeza bbeeyi kati oyo tekawo ka x mu bumpipi yeekubira akalanga alaga nti no wa value y'amaanyi naye era wonoonoonyereza nga teyeetaaga wabula ayagala naye era wa value kuba naawoze anti ozze omuntu yenna mulage ensonga waki alina okubeera mu bulamu bwo tomulaga nti munnange ofunye mukisa kuba gundi naye akola bwati ne bwati kati kiraga ki teekawo embeera evuganya beera mu bulamu buno obubeeremu okuba kukola zuula amaanyi ge wegali zuula obunafu bwe buli kola naye omuntu azuula atya amaanyi ge wegali babeera batugamba zuula azuula atya atuulaawo yeebuuza ebibuuzo nga bw'abiddamu omuntu ozudde otya amaanyi go wegali nze Farida nzaalibwa Masaka baatuzaala bameka batuzaala 7 ndi namba mmeka ndi namba 4 bato bange ne bakulu bange ebikolwa byange bibasanyusa ekyo kimu mwenfumitiriza ku byenkola kikyenkola n'obwagazi ebikolwa byange kwezuula kwange mu bato bange bikwataganirawa kino kikuyamba okumanya nti nno nze nga Farida bwe natandika okunywa enjaga ku kyalo kigenda ku affectinga image bato bange oba bakulu bange Farida balina bye bakusuubiramu ewammwe kati Christmas wadde basiraamu basuubira ennyama kuba Christmas n'abalala nga bakuza yidi ne Christmas era tojja kugamba nti katulye ebijanjaalo bamukene kuba Christmas kati mu process eyo balina ekitiibwa kye bakulabiramu muwala waffe era taata ne maama baba bakyaliyo nga Mungu akyabawangazizza buli bwobeera ku TV taata ne maama alya n'amabanja oye taata wa Farida muteeke nkuteetoke ne kilo z'ennyama 5 olugala buutu oba oluteeka kagaali ng'avuga kaboda ng'agenda tebamwekengera balinda Farida wanajja mugabe munange ndo taata twamuwola kino ne kino bongere namu waliwo ku kyala asanyuka obusanyusi singa ayogeddeko ne Farida kuba Farida bamulaba ku TV nze we natandikira okubira ku ma TV nga obeera n'olukala nga 10 wezuule nange ntumirako kati saawa zino mbalako program nga tolina gw'otumidde kuba wazza ssomesa si kutumira wakiyiga kiddayo ku kiri nti amaanyi go mu kwezuula galiwa kikyosobola okukola n'obwagazi kikyokola n'owulira nti ddala nkikoze n'amaanyi gange mu kikola kino kiganyulwa kitya ensi what you love doing is key what you can do oyinza okuba kino kyoyagala okukola naye nga tosobola kipafectinga naye ng'ozudde amaanyi gange gali wano then zuula obunafu bwo amaanyi gange nga zuula bwengezaako ebintu ebyenjawulo naye wentuuka nempulira nga nina emirembe ne bwenkikola nga tumaze hours 8 tukola nonstop tetuwummudde naye nga mpulira sikooye waawo kitegeeza wenneezudde kati buli woobanga ekintu kyokola okiwuliramu emirembe kitegeeza okikola n'obwagazi emirembe kimu naye nokikola n'obwagazi kirala waliwo kyokola ng'okiwuliramu emirembe naye ate nga tokyagala
kati gatta emirembe n'obwagazi buli wokola ekintu nga wonojja ku mpewo nobanga ne woba tomanyi byakwogera oba mukkakkamu tunabutunuzi mu kamera ebintu ne bijja kitegeeza ekyo kyagala tokikola nti okakiddwa wabula okikola n'obwagazi then genda mu maaso weebuuze wadde kino kyenjagala obusobozi bwange era mwe bulimu ekyo perfecting ekyo kyenyininyini then noonya bizibu ki oba obunafu bwange buliwa nti kutuuka leeti obunafu bwange buliwa kuyomba nnyo babosi bange mbavuma buli dakika obunafu bwange buliwa katandika okukozesa amaanyi g'okulwanyisa obunafu bwo kitegeeza awo oli mu kwezuula otegedde kyosobola kyoyagala okimanyi kuba kyosobola kyekijja kutuusa ku kyoyagala otya ogenda gamba nti nsobola kino naye njagala kiri nsobola okuweereza obulungi abantu ne babeera ne bampuliriza ebigambo ebyange wembyogera abantu bampa attention kitegeeza olina okukola okunoonyereza okwogeranga ebintu ebyamagezi ebyamakulu ebikyusa obulamu bw'abantu Farida nina omukyala yankubidde essimu eggulo mukyala bwoja ali yandaba naŋŋamba weezuule tomanyi nti oli omu ku bantu bengoberera alunda embuzi bengoberera nemba nga principles zo zentambulirako kyusa obulamu bwange naye nange nina abanneegomba era abannenyumirizamu naye tebamanyi nti ku principle zo kwentambulira ekintu ekyo kyampadde essanyu n'essuubi kuba nabadde ntekayo akalanga okulaga nti enkya ngenda beera ku NTV kiraga ki nti buli wobeerawo ng'olina following Farida oli nakuweereza ka message n'agamba weebale programu ya mwasuze mutya ebigambo bye waŋŋambye oba bye wayogedde yembeera mwembadde naye ensenvudde okuva wano ntuuse wano kitegeeza ze bayita successive stories Farida ojja yongera amaanyi mu kyokola ojja tandika osula nga otunula okunoonya biki byogamba abantu ebibazzaamu amaanyi n'essuubi kitegeeza otandise okwezuula kuli continuous kutya buli lukya olina omumanya nti ekiruubirirwa ekyange kye kino amaanyi gange gali wano siina kuddiriza kuba buli woddiriza oba kiraba kati mu butaddiriza manya obusobozi bwange bwe buno nkozesezza nti obusobozi bwange okwimpactinga abanneetoolodde yoyo gw'olamanga takola mulimu lwakuba agwagala wabula akola ekiganyulwa ekitundu kyonna niwaba takyagala naye nga kiganyulwa ekitundu niwaba takyagala naye nga kyasobola kuba okwezuula kola kyosobola newoba tokyagala kyekijja okukusobozesa otuusa ku kyoyagala kuba ogenda funa ssente mu busobozi bwo oteeke mu byoyagala waliwo oli nga essaawa zino ayagala kusulako mu kalina nga kyeyagala naye ngaobusobozi bwe essaawa zino kusula mu kakyoyi kimu luumu emu nja kukizeeyo ku kino abantu abasinga nga tannamanya busobozi bwe namaanyi ge nga tanneezuula tawasa mukazi gwasobola tawasa gwayagala awasa gwasobola awasa aliwo talya kyayagala kituufu ekifi kyenkoko akiyoyezza naye kale nti asobola lya mukene na kawunga era byajja okulya wadde emmeeme n'omutima byagala nkoko era mu mbeera n'emikwano gimusosola gisosola ye Farida osobola obeera n'omukwano naye nga gulaba tegulina kyegukufunamu gwagufunamu gwokka era nze ntera nnyo ogamba abantu weewale nga nnyo obeera n'emikwano gy'otalina kyogifunamu funanga nnyo emikwano egirina kigikusinga bayinza okuba obasinga ssente naye nga bakusinga okutegeera bayinza okuba nga obasinga ssente naye nga balina amagezi ge basobola okukuwa okwongerako obadde okimanyi nti abagagga bwakitegeereza mbu bonna obeetaaga ati bonna obeetaaga nayena amagezi naye omwavu asobola okuba omugezi gwemanyi nti nno abaavu bebakuba pulaani bebakubira abagagga pulaani mu Kampala abo abasajja batalina makulu bebategerera abagagga kati obeera otya omugezi noba mwavu anti tonneezuula omuntu yenna nga tanneezuula newaaba alina ssente kyova olaba tulina abantu ng'alina ssente naye nga tesse mugagga kitegeeza mu bumpimpi essaawa yonna kisobola okwabika ssente zijja kuggwaawo naye omuntu ayeezudde akozesa amaanyi ge n'obusobozi bwe fadde teri kintu kibi nga kuba na ssente ne ziggwaawo ojula ojula okwetta olw'ensonga otuuka ekiseera nga tokyalina mugaso ku nsi biba abantu abanyumye haffe twaliwo emirembe gyaffe twakola nga takyasobola naye nga yayina opportunity ekyusa obulamu kino ekintu nkyogerako ntya mbadde nzija ku makya nga mvuga emmotoka mpita mu nateetaawo ku bitaala naye ndaba omusajja ali myaka nga 72 akutta olweyo
ayera luguudo wakati mu nfuufu eyo obwongo ne bwebuuza ono waali waayina okubeera. Kitegeeza youthful age teyagikozesa kuzimba bulamu bwe, kyusa bulamu bw'abamwetoolodde. Egyo emyaka alina kubeera waka. ne waba tali mu kukola tayingiza naye alina be yandibadde yasigamu either mu kuweerera abaana, era ekyokuweerera abaana kikulu, okuweerera abaana okubaako abantu bakwatako nga kati be bakomyawo, alina kubeera mu nteeze. bambi yabaweerera baafa. Naye kakati ntunuulidde omwami ono nga kitegeeza yalwa nnyo mu kkubo, yalwawo otegeera obusobozi bwe buli, emirimu gyakola gy'abavubuka ekisooka gy'amaanyi, embeera gy'alimu olaba nga yeekakabakasi naye ng'ate anoonya mmere ya leero. Kati omuntu yenna oyo ali eyo akyali ku mmere ya leero kye tuyita hand to mouth nga tonneezuula ojjalwa mu kkubo. Buli w'obeera ng'okeesa lukya nga nkoko ya mutamiivu, nobody knows what tomorrow brings. Buli lukya baako kyokola okusenvula ku nkyayo. Kivule bwe tulina obuzibu bungi nnyo mu ggwanga, buli muntu ayina ensonga wakyali mu mbeera mwali. Wano mu Afirika tukola nnyo naye tufuna kitini ate mu bulumi. Lwaki? Twalemera otegeera amanyi gaffe wegali. Tukola si bye tusobola wabula bye twagala. Tukola kiriwo. Omuntu agenda ebweru n'akola okumala emyaka 4 nga azze kukolera kataka, kuzimbako bulumuzi 2-3 kweyombekera. Basajja kujja mufunisiza omumbuto. Naye nga abadde ku kyeyo emyaka 2 egyasooka yagula akataka. Nadda wano. Nadda wano n'abeerawo kona sasanyawo miliyoni 2-3-5 omusama yazze naddayo okutuuka okuddayo akataka kenyenyenyini ate n'akeewolerako n'agenda mu manerenda anti tiketi teriiwo. Naddayo n'akola nga ku mulundi guno agenze kukola kukakasa nti ateekako obuyumba bw'abapangisa naye asula awo. Kiraga ki? Mindset nga tonnalinnya nnyonyi genda Buwarabu. Tegeera mindset yange ngamba ki kyenjagala. Kituufu ogenze ku ddungu naye ekyokolerera okimanyi oba bugenze tusa mukolo. Agenze funa mulimu. Kati ofunye omulimu ogwawusigaalo obadde wakanga n'engoye tosobola zikunya mukozi yazikunyiza, obadde wakanga tosobola na kusiimula waka, obadde wakanga tosobola na kwera lujja bakkuza ekitigi n'ekyejo. Kati ogenza ku Buwarabu beba owulira nga beesudde ku makalina bafudde, beba owulira nti yayagadde bawa boosi n'amuwa obutwa. Olw'ensonga causation theory eva ku ki? Ebiruubirirwe byamutwala eri tebyali clean. Kyandibadde kirungi omuntu nga tannalinnya nnyonyi n'ategeera ngenda ebweru naye ngendera ki? Nti ngenda kufuna capital oba ngenda kufuna mulimu kukyusa bulamu bwange nabanneetoolodde. Oyo bw'atyo ekikumi kye tajja kibaweereza naye munaakola ddagala. Gundi yafudde gundi yakoze bw'atyo. Kukyusa bulamu bwaffe. Bannayuganda tokyusa bulamu bwabwe ng'oli wala. Obukyusa obasemberedde. Olw'ensonga bajja kukubikkira abatannafa, bajja kulwaza abatannalwala, sente okole ng'okolera bano bokkuweereza. Omwana era ali eyo ku kyeyo yampereza message n'agamba nsobeddwa. Kanaleka mama ali mu muzigo. Nenga akangende nkole ngula akataka. Tuzimbe mpola. Naye maama buli kimu bakitadde kunze ne baganda bange rent ali kunze kyakulya biki kati nsobeddwa simanyi kyakola. Kati ekiruubirirwa kye eky'okujjama mu muzigo tekijja tuukirira. Kuba baagala bingi nnyo okusinga kyeyagenderako. Kati oyo alina kukola ekintu kimu, sente azisibe. Akyusa essimu asimpazi zaati, essimu baagibba. Ebintu ebimu tebyetaaga kulowooza nnyo ate n'osula ng'otunula, essimu baagibba. Agigyeko agule layini empya. Akole ssente, abe nga yagambe bakama be ti buli mwezi muweereze emitwalo 10 e Uganda. Ekyo gimala maama okulyako. Oba landlord abajja paka myezi 6 it is okay. Oba landlord yamugoba muzigo nadda mu kyalo it is still okay. Kubanga oli agenda savinga adde ne ssente ezaawamu azimbe ne wanaziweereza bazimbe bajja ziri. That is how Africans we are. Nti oli atuuka ku level eyeebuuza ekintu kimu nti oli kasita ali eri. Omanyi obadde kimanyi nti ebitundu 5 ku 10 abantu abalina abantu ebweru tulowooza nti bali bakolerera ffe. Nina baba wange ali eyukke nabayeko sala. Alo baba kakati ennyumba landlord yangoba oli n'aweereza. Alo baba kati munnange njagala kuwasa tulowooza bakolerera ffe. Ne batamanya nti cost of living eri very high. Kati kiddeyo ku kiri kikyosobola kikyoyagala ensi eyagala ki wakati mugoba ebiruubirirwa ebyo olina bwogenda okunyiiza kituufu but at some point bajja kusanyuka oba ojja kusanyuka nabo basanyuke muko naye ng'ate banyiigakoko kati nze kyenagambye omwana ono nyiiza
dira principles zo and live by them. Mu nsi muno atalina nnono kwatambulira atambulira mu bulabe nti Farida buli wotaba na nnono kwotambuliza bulamu bwo ensi ejja kutwala for granted. Omuntu asobola okukubira kituufu obadde n'enteekateeka eyo si nti nno lwe bakkubira nti sente 50,000 agently nga naawe ogenda ku mobile money ng'oweereza tezibadde na byakkola. Kati manya gundi ne gundi baagala kino nze njagala ki weewalanga nnyo saasaanya sente zitabadde mu program twagenza okuwumula kyenabadde nkugamba buli woosaasanya ezitabadde mu program oyina ebintu byobadde olina okukola byoshortcuttings. Kati principle oba ennono gy'otambuzaako obulamu bwo yeeriwa nti kituufu njagala okuba obulungi. Mu nsi muno teri atayagala sente wezijjidde newonabawo myaka 5 nga gyegiyise bajja babazaagala. Kati azitereke adde nazo akole ebyamakulu ajje maama mu muzigo maama ajja ssanyuka nnyo mudda ng'omwana amujja mu muzigo ganamuweeza sente saa zonna azirya omwana agenda kudda wano naye akaabire maama nga ne maama tayina ate bebamu be bagenda mumusekerera at the same time senga anadda wano n'asiraanira wano kati tebali mu kukomawo abasama January February bagenda babasamadde ngulu sente ziweddewo abantu be bagenda olya nabo sente December eno be bajja basekeera n'oboogera ko oli yaggwamu omanyi nti kati akayumba katunda omanyi nti emmotoka agitunda ebintu byakoleredde emyaka 2-3 byonna agenda bitunda mwezi gumu just kuddayo eri kitegeeza okola nnyo ofuna katono ate mu bulumi n'akatini kofuna tukayutilize bulungi olwa discipline eno embi when it comes to savings and okufulumya sente. Omuntu kyandibadde nga kirungi n'oba ne plan neetaaga emitwalo 5 nga leero nga saasaanya bwente ne bwente ne bwente si kugenda mu dduuka nti mbadde nkimye sukaali n'ovaayo na bintu bya mitwalo 2 nga sukaali abadde 150 no era woyinlekokopi wale wosaasaanyiza agabiri oba ogayina. Farida nja kugamba kino nti abantu sente bazirina mu Uganda sente abantu bazirina naye ensaasaanya yaffe tetuganya kusigala na sente kivule banagambako wano nti teri kyangu nga ku ndowooza ebyo byogamba birina bye bikolako ne bitakolako olwa balina sente zaabwe in excess nti bw'aba agenze kugula muceere gwabadde alowooza naye wakati awo n'asanga ebintu ebirala bingi ebitaliyo n'abitwala kubanga they can afford them. Kati ono omusajja bw'atu akutambulira ka budget ka mitwalo 15 per month yalina okubala bw'ati. Kati nze kyemmanyi kye kino Farida buli woosasaanya sente z'otannayingiza mu ddojja kyejjusa awo ate oyingira mu supermarket n'osasula n'olekayo ebbanja toleseeyo bbanja naye ate school fees z'abaana katulina January nazimalayo eza January kati zinatuuka. Kati obadde okimanyi nti abantu omusaala gwa December gwonna abamu bagulya ne December tenaggwako twagumazeewo dda twagala gwa January kati January notandika advance bosi bampeya advance tegeeza ogenda tuka naye nga expenditure embi era teri kirungi nga kuteekateeka naddala mwezi ogwa December ne weesalako expenditure zisinga ate nga tuziringa kubanga tukyusa ebyomunju tuyita abagenyi tupaakinga ebirabo bya mikwano gyaffe ebyokugalawo omwaka anti olina abantu ab'emikizo mu bulamu obwo bw'osiima bwebasiima nabo bakusiima naye baba tebansiimye oba tonjagala sikwagala kyekyo kitulemesezza mu bwavu lwaki oyagala atakwagala lwaki weesibako abantu abatakwagalaekirabo nange nkuwe oli ayinza okwanga akwagala mukwano gwo abeerawo naye nga talina busobozi obusobozi kirala Farida obusobozi kirala oli asobola okukuleetera omukeeka gwe n'omuwa sofa set ya $2,000,000 naye nga kiri omukeeka guvudde ku ntobo ya mutima gwe twewale nnyo okubeera n'abantu abatatugasa in the name of banagamba batya nga sebawadde kinaalabika kitya banaayogera batya kola obusobozi bwo n'amaanyi go n'omutima gwo kyegugamba tokola sanyusa abalala kubeera wezinaggwawo believe me you mu January be bajja oseka era omutima gwange bwe gungambye nti bawe kati omulemu katono tukomawo. Twesiimye nnyo kuba nti okyalinaffe oba olina kyoteesa ku mulamu ogwaleero 700-6565-00 ye nnamba kwoweereza whatsapp abesebadduka gwe tulina bwe neesanga mu mbeera nga ndi stark ntubidde biganye bibuuzo ki bye neebuuza because I assume you first relax
n'otandika okwebuuza ebibuuzo nga ansa ntono naye ng'ate I must move. Ebiseera ebisinga mu nsi muno kye tulina okukola ekisookerwako kukola kye tuyita personal oba self assessment. Gwe wenna ali mu mbeera ey'okwebuuza ebibuuzo ng'olaba otubidde mu mbeera y'ebizibu weebuuze kino kyendi oba wendi we nina okubeera. Ekyo tokyebuuza bwebuuza weekoleko assessment. Faridi ebiseera ebisinga tulina ebirooto bingi oba ebirowoozo bingi nnyo ebirungi bye tufa nabyo lwakuba tetwagezaako. Ebiseera ebisinga if you don't ask the answer will always be no. Olombuuza ani? Myself. Ekintu kyonna ky'otagezezzaako tojja mmanya oba wandibadde okisobola oba ojja tokisobola. Nti bwe mba njagala for example omulimu situleyo negamba tebajja gumpa. Tebajja gumpa kuba ebiseera ebisinga twemalamu amaanyi. Wali obaddeko awo omuntu najja ku mulimu ne yeemalamu amaanyi nga bagumuwadde n'agamba nze wano sijjawo era sijjabeerawo. N'osanga omukazi n'omugamba ebigambo bye birungi nnyo munange nkwagala nga omanyi dokita nze nkutidde oli wa kitiibwa nnyo. Osinkana abakazi bangi bajja kutwala. Osinkana abakazi bangi bajja kutwala. Gwe obwongo bwo bugamba ki? Kyoyagala kikuseeza ddaawo okole self assessment. Wa wendi wowe neetaaga otuuka ntuuseewo ndi. Self evaluation nkulu nnyo. Omwaka kati guggwako. Omwaka nga gutandika twasaba bingi. Njagala fumbirwa naye n'omusajja akyakulema enyweza mu ngalo ettaano. Temunywezemu ntya nga dduka. Ebikolwa. Kati assessment eno ogenda gikola otya? Dda wansi weebuuze wa wendi oyogera amazima. Wali kye bayita ssenga w'omutima yogerako ne ssenga w'omutima gwo weebuuze wa wendi nga Ssebadduka nti ndi mu kayumba kapangise nina looni ya banka nasuza enjala wewe neetaaga otuuka njagala okubeerako obulungi njagala okulyako njagala okukyusa ku bulamu njagala okukyusa obulamu bw'abakadde bange ngamba abantu nti twaba mu kyalo kyusa ekyalo. Buli wojjukira ekyakuleeta ku kibuga kitegeeza obuwanguzi bwe busooka bwe buwanguzi obusooka. Tiha nava mu mbeera eri ey'ekyalo we nasulanga ku bukuti obulimu essuubi najja Kampala obukyaba zireyo mu kyalo ntereeza embeera. Kitegeeza ogenda lekeraawo okunywa omwenge ogw'ekyeyonanira gonywe Kampala ogenda lekeraawo ogamba mwenna babawe ate nga nkola zange. Nina sawuna gye mbeeramu ya divine awo ekyengera naye oli omulaba najja nagamba mwenna babawe. Ayinamu kuba ayinamu naye bwe ziggwaawo n'atuuka ekiseera nga takyagamba mwenna babawe lwojja nga tazirimu munnange kanso kiri kitya ffenna batuwe lwotazirina believe me it will turn up to be something else. So weebuuze wa wendi wowe neetaaga otuuka era ntuuseewo nte otandisa okukola self evaluation. Wowe neetaaga otuuka njagala kukyusa bulamu bwange obulamu tebabukyusa nga living extravagantly. Ki ekisalawo wonnina okubeera myaka gwe ebintu mu bulamu bwange gwasalawo woolina okubeera era ntera okugamba abantu nti endabirwamu eyo wotunula mu ndabirwamu ekyo kyoliko okusalawo kwewakola. Kitegeeza okyasobola okukola okusalawo okulala okyusa obulamu kyokola si kyekikulu. Buli mulimu gwonna gusobola okukugaggawaza ng'okyusizza enneeyisaayo ng'okyusizza ensaasaanyayo ng'okyusizza ebikolwa byo ng'okyusizza endowooza yo ng'ojja amaaso go ku baana b'abantu. Kojja gundi yagenda okumpa taata gundi yagenda okumpa baaba gundi yagenda okumpa boosi yagenda okumpa. Fokasinga ogambe ddala wano wendi si we nnina okubeera nkyusizza ntya obulamu bwange. Kuba ffenna twagala okubeerako n'abakyala abanyirira abo betwegomba eyo nabo balina babateekamu ssente okutuuka ku leve eyo. Gwe n'omusanga mu kkubo n'omwegomba kuba afaanana bulungi. Muganda wange nalaba sitatasi y'eggulu nendabira ddala ng'alina omuntu gw'ataddeko n'agamba oba Kenyani oba Tanzania adi biki oba kyaba muganda wange oli naye neŋŋambe naye omukyala nga bw'omutunuulidde kiraasi eyo alina abamutaddemu ssente omutuusa ku leve eyo ate bw'anagaana n'onyiiga. Kakati kiraga ki nti Farida omukyala yenna ennaku zino abawala bakola ebintu bisatu. Kannenyirize njagala musajja mugagga. Omusajja omugagga ne wakwana
n'akuwasa tagenda kukubalamu magezi lwaki alina gwabadde naye mu struggle ate kyekimulese wange tekimulesewo azzeewo olw'enfaananayo n'endabikayo n'emyaka gyo lwaki tazzeeyo n'anoonya oli ali obubi omanye ebintu ebyo nina bwe nabadde nga nkisomesa nali nsomesa bakyala basingle mothers ne mbagamba ensonga emu lwaki mu obufumbo bwammwe bwafa oba lwaki mulemeddwa weezuule omwavu si ye weezuule afunye ku ssente omwami wo mwalinga baavu ng'enkwatagana yeeyo tofukamira tokola ki naye omusajja bw'afuna ssente alina bino biberedde ne bimufukamira nga bireeta ekyenkya ku mulimu gwe nga weesimanga omuti gw'amasannyalaze kwata genda wejjulire nkooye nnyo munange nakedde kukola embeera y'omusajja yenna ng'afunye ssente era kyensonga lwaki obufumbo bonna busattulukuka bino byanjagala nga wendi ne bigolobya misaaki omanyi asinga olugezigezi ng'omusajja omwavu olugezigezi luba lungi kuba ono omugaate waafuna ssente akozesa bikolwa wonoomumma ekyeggulo wonoomumma ekyenkya wonoomumma akaboozi ng'agenda ewokajja akola ki amanyi okuba ssente ayinamu naye oba olugezigezi kubanga talina wakubijja byetaaga ssente kyova olaba asayisa lugezigezi naye omutuufu ono abeera nantondo nabbuba naki naye omugagga aba yeetaaga kitiibwa obudde kimanyi nti omusajja teweetaaga mwagala weetaaga muwa kitiibwa weetaaga mirembe abasajja baagala mirembe kati omukazi ssente we zijja ewaka n'avuga kamotoka n'abeera eri n'aboggolera abakozi buli muwala gw'otunuulira obwongo bujja mugamba kati ono agenda kwagala bba wange omulungi gwagoba emirimu gifa ewaka gwe neweefuula master plan omukyala ku buli kimu tokyafumbira mwami bakozi be bakola buli kimu anti ssente zajja noleeta abakozi musanvu ewaka n'obuliri bwe bagwala nakinaki omusajja n'atuuka ekiseera ng'alaba omukozi yakola buli kimu okuva okulabirira abaana nga kanyomero kamu kokka omukyala kakola era omusajja nga yeebuuza kusenga omutima gwe agamba naye n'omukozi akanyomero kano nako lwaki sikatuukiza nako n'akakola si ekaya akalina kati kiddeyo ku kiri naye era naawe omuwala ayagala ali obulungi ne wanaakwasa naggulira zempenko nenaggula ki tajja kubala mu magezi kuba obwongo bwakimanyi obwongo bwakimanyi omwagalako ki sente era sente wezinaba teziriwo tewajja beera puroguramu ndala kati naye alina okumanya ono nga bwe muyisaamu eggaali naye nina omukutula tulabye abantu bangi nga yakwagalako kabina ozadde abaana basatu bana akabina kaweddewo nakuta agenda noonyayo alina akabina omulala kitegeeza sawa binajja beera mu katale kakunoonya bajjabo bakuzaako kiddayo mu kwezuula kati lwaki teyeezuula namanya kikyayagala ekimunoonyesanga omwami kola sente abakazi fe tulina okwezuula kola sente obulamu bukunyumire sente wezibeerawo ebintu byonna byonna bibeerawo yo decision is your wallet wolaba anyirira ng'olina obusobozi bwe obumuguddayo kalawuumu ng'otwala oyo ekisoganze sirina busobozi busobola bugulira rawuumu anti kati twafunye sente kiddayo no obadde okimanyi nti omukazi alina sente tabeereka naye teri kintu kizibu nga kubeera na mukazi alina sente tafugika ate n'omwavu guno gwoyagalako obulungi bwe ate naye gatogenda kumala mu magezi omukazi yenna omusajja wenna ali eyo era mmwe ababeera ku bitivitivi eyo ne mutandika kweriba nonya mukazi alina sente nyonyonino bagenda kufuga bakozese n'empale z'omunda zosobola kikyenkulaga omukazi tajja mubuuza wa gy'ava era ajja kuddamu nva ewakolemu okgenda eva kukola ki mubakola ebyakulema okukola okubeera obuki obulungi nga nze kiraga ki olina okudda ku restructuring omanye nti kankole mbeere ne ssente naye oba tolina ssente at least beerako n'omukwano obadde okimenye nti teri alina mukwano nga mwavu keeyo yonna yonna abeera nayo n'akola ne byatasobola kukola byonna n'abyeyigiriza kuba ye obwongo bw'omugamba kyekigenda okukuma omukyala omukyala yenna akuumibwa ebintu bitini nnyo era ekikuuma omukyala kyangu ngalo taata omukyala yeetaaga muntu amukwata bulungi omwami yeetaaga ekintu kimu omukyala yenna awulira yeyo method yeyo principle ekuuma amaka tewali kirala oba olina sente oba tolina ebintu bibiri omukyala yeetaaga muntu amukwata nga bebi amufaako omukyala yenna atawuliriza mwami newonoosika ebigaga n'ofaanana otya ajja kukulekawo kuba omusajja yeetaaga mirembe amatu go gaba tegaliwo okumuwuliriza muwa mirembe
ajja nnoonya emirembe gye giri bagambe bakole ne ssente ate teri kirungi nga kusanga mukazi ayinamu kasente ayina nti obikyusiza no kiri kyenkulaze nti muzibu kuba omukazi ayina sente aba n'olugezigezi tafugika naye lugezigezi abaana magezi gegamuyambye nofuna sente amagezi gasobola okuyamba okufuna sente naye baddengayo basome n'enkuuma ya sente n'obufumbo era ku bibiri tebisobola fanagana ojja musanga nga sente azine naye obufumbo bwagaana olw'ensonga yalowooza sente zijja kukola buli kimu abakazi we bali awo ng'asanga omuvubuka anyirira akubye kajjamuke namugamba gwe jangu n'agenda namukozesaako ekintu kimu n'afuna ye ng'agamba sente zange zijja okuneemirira mu buli kimu naye era n'anaakutwala jjaba akwagala kusiko sente so the reverse is true naawe anaakutwala jjaba akwagalako sente so tuddeyo ku kiri kikyensobola okukola wendi we neetaaga okubeera nkyusiza nti obulamu bwange n'obwaba neetoolodde kati bwe mmala okukimanya nti wendi si bwe neetaaga okubeera njagala wano naye ntuuseeyo ntya Farida obadde okimanyi ntiwafuwa obuzibu awo obadde okimanyi nti oba tonnakyawa mbeera tosobola givaamu woba tonnakyawa sula njala nze nanyumyako ku sitole yange wano wenyenye kwentv nasiibanga enjala nengisula senga seekyawa gamba nti kange nenfuna ebidomola by'amazzi nkimira abantu amazzi nfunayo 1000 nandifiridde enjala mu nju era leero tebandindabyeko kiraga ki sooka weekyawe womala okwekyawa weebuuze kiki nnina okukola okyusa obulamu bwange ebirowoozo bijje mu mutwe biteeke ku lupapula n'atasobola wandiika tandika bizza ku ngalo kituufu ndi mu mbeera bweti njivaamu ntya awogera kutomera buli omu totomera buli muntu onoonya buli akuyamba okuva mu mbeera tonoonya abantu bebalina okutuyamba okuva mu mbeera ezo ffe tulina okweyamba tweyamba tutya mu nsi muno wali mu nyumbayo mu nsi muno Farida weetaaga naye bwewavaamu bwasalawo nti genda kusena amazzi wavaamu wagenda n'otuukirira abantu anti kati ekyo kyenzirako mindset yange ng'emaze okudevelopinga knowledge na understanding nti ngenda fiira enjala mu nju naye kannoonya abantu benkimira amazzi bampeeyo 1000 ndye senga saadevelopinga ekyo sandivudde wali kati mu nsi weetaaga abantu 3 bokka weetaaga omuntu akukkiririzaamu Farida woba n'abakukkirizamu ne baba 3 mukyalawo muzaddewo n'omwana wo kimala buli we baba nga bakukkirizaamu nze muwala wange nambasa Loveline yensibuko y'essanyu lyange newembeera n'ekizibu nga kifaanana kitya era ku ssomero nabagamba buli sande nteeka okujja ndabe muwala wange kuba nkyayina omu buli sande wentuukawo ne mmulabako embeera yonna ekkakana kati funa ensibuko y'amaanyi geevaawa ti amaanyi gange gali wano na wano na wano ani naani abanzikiririzaamu kino kikyensobola okukola teweetaaga ssente teweetaaga capital eri nekisomesaako lumu nti how to start a business without capital kozesa sente z'abantu use other people's money use other people's brains use other people's time sente gyeziri nyingi nnyo ezitalina byakukola ebizimbe byonna byolaba bimeruka sente zammwe abaavu abasiru simanya saving account nooteekayo jazijjayo ng'omwaka gugwako bana balina ebyozikozesa balina proposals ennungi bazijja ne bazikozesa kati gwe naawe oterekera abaana oterekera baana kyokka ekizimbe mwopangisa sente zo zezakizimba ate nokisasula nga bwonana kuba gwe olowooza oterekera baana tukoppe enkola y'abayindi z'abayindi abo mbaluddemu omuyindi lwazadde omwana weppa akwata nti kirina wange muwe emitwalo 15 omwana namugulawo akawunti namuteerako emitwalo 15 omwana najja nga asasulwa Farida noonyereza ate nga ani akola cleaner ani acleaninga omwana asasula emitwalo 15 eziri equivalent ku asembayo sasula sente teno mu kampani naye ng'ali eri akula mbulirayo ezo zennyini ez'omukozi oyo cleaner zempa omwana kirina omusasula ezize n'omwana n'omuteerako akawunti lwaki omwana w'omuyindi teriyo omwana w'omuyindi asomera mu kisulo olina bwomanyiyo bambulire wava ku ssomero atuukira ku mulimu n'ayiga enkola y'emirimu asookera mu sitoowa omwana ono olumala tebasoma nnyo olumala nti oba senior 4 oba 6 oba atudde university nga bamukwasa bizinesi sitoowa abaddengayo nga janyukira amanye ebizibu ebiri mu sitoowa amanye abakozi bali abali wansi
abasituzi b'emigugu abasitula eddagala abasitula endibota embeera mwe bali abayita bayine mwaliddeko n'ab'ekikomando abamanyi mu bumpimpi omwana ono teyeetaaga kapita atandika mulimu bamuteekateeka kuva buto kuba waliwo kyetuyita family business kati fonde tulina bizinensi ya family era Farida bamukwasa dduuka God forbid naye nga Mungu yageze ku akaunti ye Mungu nga yageze Farida nova mu bulamu bw'ensi eno bawala baffe bajja kujja batulewo wano baweereza mwasuze mutya tebajja kujja kati bizinensi tukoma ku ffe tulina okuteekawo embeera ekola ekyawamu ekigatta omwana ekigatta omukyala ekigatta taata tukibayigirize bali kye batusingako omuyindi alya kamulali nga mungi nnyo naye emmere alya ntini nanywiza amazzi okukkuta ninga tekamulali ddagala kati kidda ku kiri saving culture yaffe mbi kimu ensasanya yaffe extravagantly kati omuntu ayagala okukyusa obulamu nti wali ntuuseewo ntya alina okukyusa ensasanya ye n'akyusa enfaanana ye bagoba aguyina Farida mu mbeera yonna teri asinga bagagga kwambala bubi si bonna abasinga omanyi lwaki omugaga gusajja kwogera wagenda wali n'afunayo ekivaavava kye wiikendi ng'eno n'ateekako ye fashion yakomyewo bagundi gye bambala buli omu ng'addukira ekyo Farida tosobola kutuuka wantu nga Farida n'ogenda oba ogenze ku mukolo NTV yategeseeyo e Masaka n'okwata kazina amanya gange nze nakazi bwe Farida akola ku NTV okoze erinnya bakumanyi ate bakutegeera kati mu nsi fuba ekintu ekyo buli wobanga buli wotuuka olina kusooka kweyanjula amanya gange nze Sebadukabe tegeeza you are not yet there leave that for other people abantu abasinga twagala chief popularity buli wentuuka kangaba omwenge bamanye nti kanso yagabi apaana ogwa otugula tukutegeere mbagula muntegeere mbagulira bugulirizi omuntu afunyewo kasente talina kweyanjula kati ku kiri kye tugamba ntuuseewo ntya nvudde ntya mu mbeera eno ogenda kukola tirelessly nga ekiruubirirwa kyo kyusa bulamu bwo nabakwetoolodde kitegeeza otandise okuluubirira nduubirira va mu muzigo omanye nti ojja kukola nnyo ofune ne night shift buli lukya ogenda ku reviewing omanye kyenduubirira nkituuseewa tukola nga naye ekiruubiriro tetukiina ye ekiruubirirwa kyo kyetaaga kinaki weetaaga sente mmeka tosobola kugamba nti nkola kugula ttaka nga togenda ngako nakulamuza ttaka tegera lwenji ya ttaka gyoyagala mwedi sente mwe ziri funayo ka wiikendi genda oyogereko ne babulooka bakulambuze bagamba njagala nkuŋŋaanya zange miliyoni zange 8 ne bafuna njagala ttaka lya miliyoni nina kampani emu gye nakolerangamu mukama wange oyo yanteekateeka bulungi sijja mwogera naye ku mirimu gye nakolanga nga mpumula mande bakwano bange bandimpadde ku magezi Farida bani ate bali eno bakola kitegeeza nabeera ne miliyoni 2 sijja funa kuwabulwa kumala nja genda ku miliyoni 2 ngule empewo ng'ettaka lyakagulwa abantu 3 era nekange nga nfiiriddwa bw'obanga oluubirira ggula ttaka sooka ogenda olambule bw'omala okulambula noonyereza nannyini ttaka eyo yaani oba nannyini buliwa buuza wenkwatako miliyoni 5 ku 8 tuwandiika buziwere 5 genda muwandiike tandika okukola nga woomalayo kyekyo ekiruubirirwa nina mukwano gwange Patrick abadde mu muzigo aweza n'okumala ebbanga naye namutuuke namugamba Patrick abasajja bookolera sente bazikuwa naye bwejjajja ku makya nga baggobye mwennyinaze akyali mu muzigo tunoonyeyo akataka olwaki mugamba nangamba ndaite sinafuna sente bweze namugamba tugende tunoonye akataka akataka twakafa tumanya eka miliyoni meka nti 5 tandika okukola nti tukolera ki kataka ako akataka ako ne kateekebwayo ne tugamba nti kati ki kuzimba buli woofuna emitwalo 5 teeka wali ku seminti munaali aki etero teekako 3 baatuganye okwekuumako bi property issue si yakwekuumako property naye olina okufuna kyetuyita sense of belonging location address kikulu ne wali wabadde address wapangisa ku muzigo obadde okimanyi nti omuntu ateetegekedde bodaboda ekkuba ne bakuwanika amagulu nobeere ku mulago booti naye nga bajjaawo ku kitanda ne bakusaba sente z'omunyo nenva kitegeeza ekika kyogenda oteeka ku bunkenke bwe bakugamba nti taata tewali nva nga ate kati baabagundi anti abaana wakati balina kyakulya kiraga ki ne bw'obeera olina ennyumba naye nga tewali sustaining abawaka kati kitegeeza bagenda kujja bazikusabireko ku ddwaliro 223
tubeeko kye tutandika ffenna nga bannayuganda tulekeraawo okwekkereranya tulekeraawo omanyi waliwo ebintu ebimu okutya kitulemesezza otandika abantu abasinga buli woba n'okutya ojja tutandika kuboga otya byotannalaba woba oli wano ku electoral commission waki weeralikira engeri gyogenda crossinga river Nile wali ejjinja kiyira sooka otuuka ekiyira weebuuze tugenda yitawo ku lyato tugenda yita ku lutindo tugenda saabala bagenda leeta kanyonyi naye tositandika ku pulaani goyisa otya ku kiyira ng'okyali wano anti kati awo noono bwe yeebuuliza nti lwaki muŋŋamba ntunule mu maaso ennyo nga neeno lwaki temundeka nenconcentrating wano muŋŋamba kolera obulamu bwobwo mu maaso bwomwasa alina control woba tonnakolera bulamu buno tosobola tukukolerera buli bwa maaso sooka otandike n'ekitini abantu abasinga balowooza nti alina sooka kufuna $5,000,000 otandika naye waliwo otandika bizinesi n'emitwalo 5 ate naye kola nefuna $5,000,000 kiraga ki otandise otya bizinesi yonna nga tolina ssente eneeyisa kikulu emikwano omanyi nti Farida nze sikyasobola genda mu banka gamba nti bampeeyo $10,000,000 simu oli n'atakubuuza ozaagaza ki nogamba zikimi n'ogenda n'okozesa ssente n'omala n'ozizaayo nga tazisabyemu magoba takoze eki kuba naye akimanyi waanaaba atubidde naye ajja kukuba kiraga ki si kwewaana naye tuyina abantu bangi nnyo abatatugasa tuyina emikwano mingi nnyo egitalina gitatuzimba phone book yajjula niyo oyina abantu b'oludda okwogerezeganya nabo ishu eri bweti wataba muzadde wataba relative abamu beesonyiwe funa olupapula bawandiika ebbali mu kitabo woli beetaaga oli bakebera mu kitabo bajja mu ssimu ocreating space Farida buli wootajjaako bikadde ebipya birirayikira obutajja kyekyanguza essimu yeetikka 1000 yeetikke abagasa lwaki yeetikka omwana gwe wasoma naye primary nga makyazi wasoma naye primary omaze emyaka 10 tomulaba naye lwakuba wafuna essimu enogamba ono kangi saving tegasa gizze ku lupapula lwoli mwetaaga ng'abadde afiiriddwa muganda we ng'obuuza tuziika sayidi ki oli gijja mu kipapula n'okuba funa abantu abagasa otambule nabo buli woba n'ebikadde bingi bijja kujjula nga n'ebipya tebirina bebikola ki webiteekebwa so wejjeeko ebitagasa byonna obifuluma twegobye nnyo ku bantu si kwegoba ku bantu omuntu yenna yenna talina kyakwongerako kiba kirungi nnyo n'omwesonyiwa silently omanyi nti Farida tulina abantu balaba sitatasi zaffe ku masimu January ku January naye n'atanyega naye ng'amaze emyaka tayogera naawe mwani saving oyo mbega sebo bina kyotadde yasooka nze nina abantu nga be basookera ddala olaba sitatasi za naye nga tetwogera naye nga buli kyotaddeyo nalaba takomenti nga series akupulaningira ki atakupulaningira asiima abantu baagala nnyo ebyononese obadde okimanyi nti Farida naye by the way bw'oyogera ku byononese buli kirungi kyoteekayo tanyega naye teekayo ekibi bannange ng'olabye munange RIP nno mu nsi muno buli woba ng'oyagala okuba obulungi buulira abantu bye beetaaga tegeera beetaaga laba mbeera mbi mwoli period. Let's stop discussing our success on social media. Kati mumuli baserebo. We have to inspire. Mumuli baserebo. How to inspire is one, and how to move into your private life is another. Farida obato nanda gabaana bo ngeri gye mwayambadde kateegi kalina munyuma. Sijja manya nti Farida alina abaana bwe bati. Sijja manya nti Farida abaana be bwe bulamu bwe. Oba kiraba? Naye buli woolaga abantu munange nina kyonna kino munange nazimbye golofa munange nina abantu bagenda kukwatibwa obujja. Kyovula bennaku ze bagamba abalogo tebakyalina kapito yaggwawo. Kye batamanyi tebakiroga. Omuntu tagenda bwala nagwata kyatamanyi kati kyandibadde beto oli waaba aludde okukweza ne bakwe munange tugezaako bugeze embeera tebadde ebyo byebaagala owulira. Naye akkubira omugabe munnange nakubye ekiddiru nawe wano $5,000,000. Iwe nange nkisanyikidde kamusaafe yuka tugenda zirirawa. Obokyaba naye ave ku ssimu ng'awulira afa. Waliyo abantu abalina entitlement eyo ng'agamba nina okuba obulungi osinga gundi. Twasoma ffenna nga musinga mu kibiina. Anti olwagenda okukola ennyo. Okukola ennyo kirala. Ali bulungi. Be inspired okukyusa obulamu bwo ng'okola nnyo. Naye abantu abasinga inspiringibwa kuloga. Okuloga tekukola. Tekukola nga tebannakuloga.
So kyandibadde kirungi nnyo Farida, regardless of what happens, tuteekengawo embeera etanyumya nnyo bitukwatako oba success yaffe eri bantu, ebirungi tubikendeezenga, tunyumyengako naye manya gaapu wookoma, tubirondobemu. londobamu kino ne kino beetaaga okukimanya, kino tebeetaaga kukimanya. Nze wemma ntambudde kati tulina trip gye twabaddeko eyo ku Action Falls, naye neŋŋamba bantu nze ndi serebu bansasulira ssente okundaba, temwakubya nange bifaananyi. Nze mbagamba bansasulira kundaba ate watuganye okweyogerako. ate laba nno kyenkulaga neŋŋamba bantu benabadde nabo temwekubya nange bifaananyi, kubanga buli wemwekubya nange ebifaananyi brand yange ejja losing value, ne gundi asobola obeera naye nga tasasudde. So it is a two-way traffic. N'oba olina happy moments z'obadde nazo weekuba ebifaananyi byeterekere, naye n'obeera buli woobeera wagenzeko mu kirawuti, wagenzeko buli wabu ne weekubya ebifaananyi ng'abantu obulamu bwo tebeetaaga tegeera Farida ali. Simanyi abagagga kyenva temuba na nnyambala. Temwagala bagayo. Tokubye nnyo. Kubye empumba. Kati omulemu. Komawo. Olwo tunaatera okufundikira omulamu ogwa leero. Tulina abese Badekash n'olidde tutuuseewa mu birubirwa byaffe oba bwe twagala okubeera. Abe, is it okay okweteekako time limit nti nze kati ndi 32 I want by 37 nga buli kimu nkituuseeko, buli kimu n'okola obutaweera, oba do what you can at a moment, every moment do what you can. Kyandibadde kirungi njagala kubeera bulungi n'ekyo njagala kibeerewo by 37 ngenda okuyingira 40 nga taratibu. Buli woosetinga, buli woobeera ne plan erina okuactivatingibwa n'ofuna kye tuyita strategy. Kuba otandika ne plan n'ofuna objectives eva mu kirooto. There is a vision, mission and objective, let alone n'ogiteeka ku lupapula n'efuuka plan. Wefuuka plan n'otandika kye tuyita strategy. How am I going to accomplish this? Strategy yonna gino giwa time frame nti njagala kino, target yange ya myaka 25 oba 3 kuba nga ntuuse wano. Kitegeeza olina okuddangayo no reviewing nga buli wooteewa budde buli kimu kimala. Kyenavudde nkugamba nti whenever you don't ask the answer will always be a no. Kati buli owa programming nga n'ogamba nti neetaaga obudde bwe buti okukola kino ne kino, ojja kukeberanga ku budde. I'll give you a scenario. Senga we promising nti omwezi guno njagala $1,500,000 okuva mu pharmacies n'omusanvu ng'amagoba, omwezi ogunaggwako newonoba okozeko $8,000,000 ojja kuddayo weebuuze waaki nalemeredde otuuka ku $1,500,000. Omwezi oguddako tasettinga target ya $1,10,000 no, gamba $1,800,000 oba $1,600,000. Omanye nti no olinayo balance owe $1,600,000 oba 7 z'otaatuukiriza ez'omwezi oguwedde, then $1,10,000. Kitegeeza you are going to double your efforts. Oba weewadde obudde okwereviewinga okumanya what did we do wrong, what did we do right, okola kye tuyita self evaluation. Naye buli wooteewa budde n'olowooza nti buli kimu kyekiri kyankalanyiza abakyala oba abaana abawala ssaawa zino, n'omusanga nga emyaka gye yandifumbiddwamu gitandise okuggwako. Ng'oli abasajja baamutuukiranga njagala kukwasa nze nkyasoma kino, n'atuuka mu myaka ng'agamba ajja yajja yenna aliwo. Si mu bubi naye batuuka ekiseera nabo ne bakulondobolamu, kuba luli obadde ku masuwaani 7 ng'olya ky'oyagala ssaawa zino kituuse n'emu togirina. Kitegeeza jja agenda sika kututwala. Naye values zo ng'omukyala zegguddewo, si nti twali muwala mulungi naye otandisa depreciatinga kuba baalinga luli n'obagana. So ekintu kyonna kiwa obudde. Farida, teri kirungi kufumbirwa ng'oli muto. Obufumbo bunyuma. Muto yenkana ati ng'okyali myaka ng'engoye ezambula ne zinywera ku mubiri. Niweesiba veera omwami n'agamba ye mukyala wange fuluma. Naye abantu abamu tebanyuma tutunulako nga beeyambudde. Naye ng'ezaaza mu bufumbo nga
wilibaro ziraba zino zikugwe abe wangi nkubye nnyo nkubye nnyo niti oliko badde nesasuza wenakubye badde sesasuza tuveyo so kikyankulaga Farida abantu bwe twali tutandika 2022 twasetinga goals tuli mu December gwako bingi kuzo tubituukiriza awo tuli failures no okulemererwa nakyo kitundu ku bwanguzi failure is part of success that is senga wezuula era ne weebuuza waaki nalemereddwa ne weekolako evaluation kyenkulaga nti senga obeera ne time frame nti omwaka guno ngenda kukola kino na kino na kino byotakoze weebuuza waaki sibikoze wewe nalemereddwa kyekyannemesezza nkoze ntya pulaani eno neno bye nakozesezza otuuka wano byaganye how do I apply a new strategy nasuubira nti genda yingiza sente wano ne wano tezazze ku mulundi guno nkoleta tikankubireko ku mukwano gwange katojjoramu owebuddo tiye mwana joramu jebale nti mbadde saba kunsindikayo milioni 10 tyawezuule ninamu 5 azikusindike mu nsi wewalanga nnyo kuba nti oyagala milioni 5 n'osaba 5 saba 9 oba saba 10 era gozisaba bazira kale wewalanga nnyo oba oyagala emitwalo 5 saba 7 oba oyagala 3 saba 5 possibility weri nti no bajja kuwa 3 wadde osabye 5 kuba osabye busabi tewoze plan ze ziri azipakinza wadde ayina 5 ajja kuwa 3 naye asigaze byakozesa gamba kusaba kwewola manyi bibiri nze simanyi kwewola nze newenfiira wano mungu ansaasira naye ekintu ekiyitibwa okwewola si wendifuna olunaku kujja nokwogera ku looni abantu balikaba amaziga ozisaba ng'akuwadde buyo bwo bugenda zizaayo nze ebiseera ebisinga nsaba bampadde nga nja kuzzaayo naye mbaseewoze bibiri byanjawulo okwewola basically kyapulayinga nnyo nga mulimu amagoba kyova olaba banka z'obusiraamu ezitaba namagoba era ne gavumenti ezimu zizidiscouraginga olw'ensonga sente ziba buwi tiye mugende mukozese muzze kati nkizza ku kino wadde olemereddwa that is also part of success kuba olina byoyize kyova olaba tugamba nti bad moments give us lessons ebiseera bibi byetuyitamu bibaako ebyokuyiga bibikola ki bibituwa nti wano nalemereddwa olwa ABCD njize omulundi omulala tojja kuddamu kukola nsobi yemu omulundi gumu lwaki ofunye ekyokuyiga omanyi butya bw'olina okuddamu okukola obulungi so weewe obudde naye weweewa nti mwaka guno njagala kino ne kino omwaka guno njagala okugenda ekkata okukola oyagala kugenda kukola mu World Cup omwezi ogw'omwenda gutuusa World Cup atandika ddi gwa 11 visa tonnagifuna biki manya nti kati kino kyennasalaba kiki kifu tosobola kugamba nti njagala kugenda bweru nga tonnafuna passport anti nsazeewo njagala kugenda bweru tandika okuwandika biki byewetaga neetaaga passport neetaaga passport bakone mu visa neetaaga sente za upkeep neetaaga sente za ticket naye osanga omuntu nga nakati aloota kugenda bweru naye nga tamanyi naku internal affairs weeri kitegeeza akyaloota buloosi ebirooto ebyo biri mu mutwe tannabiteeka mu nkola kati enkola ye time frame kituufu oyagala kugenda bweru sooka ogenda ofune passport kuba ekiruubirirwa ekitambulamu okugenda ku kyeyo kikola nnyo ng'olina akatabo mu ngalo opportunity eno yonna wejja enkeera oba olinnya kati kiddeyo ku kiri opportunity comes once kati abantu abasinga era ekigambo poor passing over opportunities repeatedly ekigambo poor gwe ne wenandaba ng'oli mwavu oli poor kyetuyita poverty kitegeeza nti you are passing over opportunities repeatedly emikisa gijja naye n'ogiyitako ekyo sijja kikola nti opportunities zijja n'otazeŋŋanga namaanyi go omusajja omu yayimba n'agamba omuntu aliba omwavu n'omukisa agulabamu obuzibu naye alifuna n'ekizibu akirabamu omukisa kakati gwe avuma emirimu abeeraawo n'ogamba kino sijja kikola banandaba bata be baana abasomye ng'akwata ssimu yakakadde naye nga tegudde olubege akeera tambuza CV mu bumpimpi CV zino machazi azitambuza tayina kapasite ekyusa bulamu bwe kuba obwongo bumugamba nti alina kukola mu internal affairs
obongo bumugamba teyina beera procurement manager gw'osomya accountancy bameka abagenda okwesigisa ssente zaabwe okuleka okubala ebitabo waliwo emirimu gye tulina okukyusa naye tuba twagala okugenda mu maaso abaana basomye kati kyambogo yatikkedde jjuzwa naye abaana bagenda basanga mabbala nga baweereza mwenge baweereza byakulya genda basanga mu mawoteeri kyekiriwo okusoma basomye naye basomye bubi omwana muwerereko paka gw'omanyi Farida nti ssente eziweerera omwana sikuba sirumba America sirumba Ukraine naye ssente eziweerera omwana ku university currently ssente ezo senga ozikuŋŋaanyiza semester 3 zisobola okubako kyezitandikira omwana kati omwana nakola neyeweera neyetwala ku university lwali agadde damumpulira ssente ezigenda okuweerera omwana nze ndi musawo muwala wange alina kuba musawo sawa zina ndi musiniafu naye akimanya asomerera kuba musawo era muwulira agenda ku pharmacy zaffe za Betterway oba drug shops zaffe ezaweezuule drug centers nadispensinga buli kimu akimanya asobola okudispensinga obuki obulungi akolerera kubeera musawo kati omwana mukome mu senior 4 ogambye nkwate sente ze za university zonna musomese paka senior 6 balirira mu tuition pa semester mutuuze wansi omugamba osobola ki bameka ekyo abakisobola nga n'oluusi egenda kuggwako tetunnamayiza tuli primitive lw'ensonga emu fe obwongo butugamba kino tetusindika baana kusomerwa kuba balina okuba kusomera tusindika baana kusomerwa kuba omwana wa mulirwana yagenze ku university kinaawulika kya nti owange teyagenze oyogera ku kya ssente nti semesita eggwako nga ssente tezinnagwayo tokwata lumu omwana asobola ki asobola busawo ali mu senior 6 mutwale mu technical asome diploma y'obusawo kuba guli asoma mulimu era asoma simanya sijja byogera kuba bamunja banga abalumbye naye bye basoma bingi oluusi bitatugasizza Farida sawa zino tulina banja basome journalism ng'asoma ali inspired kuba alaba Farida ku MWASUZEMUTYA yalowooza Farida agenda vaawo enkya yajja aweereze MWASUZEMUTYA niwe olaba Farida kati celebrating amyaka bwegiteo kitegeeza abaliwo tebalina gye balaga kati naffe tuconcentratinga ku birala kyanjawulo ki kyosobola okuteeka mu Uganda ekitaliimu abakulembeze baffe wano batambula ne bagenda mu nsi z'ebweru eyo zonna naye tebalina kye bakoppayo kudda nakyo era kyakopyayo ojja kiraba nga kitadde wakiri kabiiki ke oba kafaamu ke nga takitadde wamu eggwanga tekiganyulwemu lwaki tuli selfish twefaako ffekka omuntu ateefaako yekka ajjaga mu mwana kamutwale kakoosi ka myaka 2 mu kifo kya university mutandikire ka drug shop oba mutandikire ka clinic oba mutandikire pharmacy kuba mulimu university ajja gyeweerera neffe tufa kimu nti newobeera n'emitwalo 5 gatandika gubudde kimanyi nti teweetaaga million tandika drug shop naye bannansi bameka abali eyo ababunguuta bafuna emitwalo 253 naye nga yasomye akuba n'empiso naye nga afuna emitwalo 253 tegiri wathe kuyita musawo nga is just a title and you don't have money akola kiri kye twagambye mu kusooka nti you want to be here but for now you can only afford time tekirwawo eddaala oliraba ng'olirinnya otandika ku step esooka n'eyokubiri n'eyokusatu naye kiba kibi nnyo okusigala ku step esooka evaluate yourself every after 6 months over a year ekirubirwa kyange kiriwa sikonerawo tokonerawo baako kyokola beera wooli naye ng'olina essuubi n'ekirubirwa ekyeyongerayo weebuze nga emyezi 6 giweddeko ekirubirwa kyange kyaliwa nti kyakukola byange wano nkyaliwo tojja gamba nti njagala kukola byange nga bwezizze weziteeka mu nviri weziteeka mu lipstick weziteeka mu njala weziteeka mu chips and chicken era obudde bujja kugenda okuggwako nga tosobodde kukola kikyo ntera okugamba abantu wooba tosobola tolina magezi gakola bibyo abayina ebirooto n'ebirubirwa bajja kuemployinga obakolere paka wenaatuuka nange wematidde nga kati kantandike ku kirooto ekyange anti kasita oba nga toneezuula era ojja lwa mu kkubo oyinza olwawo okutuuka ku ekyo so kiba kyandibadde kirungi nnyo buli muntu n'abaako ettoffaali lyakola ku kukyusa obulamu bwe kiva mu kwekyawa Farida weweekyawa ogenda kutandika okubaako byolowooza oli obaddekaawo obwongo bugguka teri kirungi nga kugoba ku mulimu naye abantu tebakimanyi naye abantu abeerawo n'aseetaseeta boosi baleme mugoba senga bagoba ku mulimu Farida leero
god forbid ojja kugenda okuguka obwongo ojjukire projects z'obadde totandikanga ng'ate wandizitandikidde wano ng'olina obusobozi oba kyaba juzi wotegese ekivu twazze wano najja mu nkuba najja Farida wange naye sobola muletera waalaikumsalamu warahmatullah kiki enkolaga Farida nti opportunity ezo bwe ziti oluddewo okuzitandika otherwise wanditandisenga n'okuba Masaka n'okuba n'otegeka ekyejjinya n'otegeka kuba sponsorship weeri wano wewagana okwogera ku bibyo ogambe amaduuka ago bagayitani one sponsoring Farida saakusponsoringa kuba nniza okuba naye sinafuna busobozi bugenda kubaana naye ekiddayo ku kiri famasi nga betawe naye batekusaponsarinze omutima ogwagaliza kimu waliwo Farida abantu abajja okubeerawo nga tebakuwadde ssente naye nga bakuwadde obuwagizi bwabwe omuntu ono owa wansi agambye nti ngenza kuliiku va kwagiwadde omuliro naye waliwo akuŋŋaanya abalala Farida omuntu ajja omutagasa naye waliwo akuŋŋaanya abataano n'agamba katugende Bulu TV emu baledi emu gye sajja kuga naye bategeka ekivvulu beekubira amasimu tiimu gundi tuva gundi tiimu gundi tuva gundi oba kyaba kati twetaaga obumu obwo kano kakulu kankogere kuba obudde bukyaliyo Farida tuyina wano meeting z'okwanjula tuyina meeting z'embaga tozinyongera zimenya omuntu n'akola budget ya miliyoni 5 ayagala mu musonde talinawo wadde 5 tutandika ddi meeting ez'okugamba tusondera gundi alina business bwe tegyayagala okutandika mu musonde wa miliyoni 5 oba 10 atandike naye tubeera mu meeting Farida olina kyotalyangako kyogenda okulya kwanjula okujja wiiki ejja lwaki tuli bwe tutyo mindset yaffe tetuganya kubeera na biruubirirwa binene tuganya kubeera awo omukyala gwe muli mu musondero wasala liability agenda beere waka afuuka ekizibu akyuse enjala akyuse enviiri obufumbo kirungi nga bakuwasiriza omukazi era kikyusa n'abantu nga bakuwasiriza omukazi oba nga omuwasiriza Farida omukyala gwe weewasiriza tewali agenda kukomandinga nze neewasiza omukyala ku mbaga yange yampa emitwalo egi gumu 235 tewali embaga yali ya bbeeyi tewalina mikwano embaga yali wano ku spectrum la bonita tewalina mikwano emikwano gyaliwo bambasada abajja ne bugamba jangu mu mbaga ne muwa kaadi naye saagala onsondere jangu na kirabo kiraga ki omukyala engeri gye namwewasiza nga tewali yamunkwatirako nyanguyirwa okumukomandinga era amanya ndi mu ngalo 5 si bino ye mukyala waffe agamba ki omanyi omukyala omuwasize tanyuma naye banno bakubuuza mukyala waffe ye mukyala waffe agamba bajulana kujja kwegabira kubaako bye bajja ono mukyala waffe ngaaluddewo zaala buli kimu kyonna bakyogera kuba bakusondera kyandibadde beta tuve mu nnone eyo ey'okusondera embaga abasajja bano abayindi mpangadde nabo tebakola mbaga esukka miliyoni 2 bafumba muceere ne baleeta soda n'amazzi ne buswiti ne balya buli omu nakkuta n'anyumirwa twanditandise enteekateeka Farida 2023 nga tusobola okutuula awamu nga famire ng'emikwano ne tugamba Farida Nakazibwe ayagala tandika bizinensi bweti yakutunda ngoye agende wagundi negundi bamusuubuzenga engoye yeetaaga capital rent wa sente bweti kinaki ne musonda miliyoni 10 muziteekaawo omanyi nti kijja kwanguwa nnyo Farida naye okukwata ku mulala ali obubi through this we are all going to develop onalya nonalya emmere kolaki yegenda neyiffe twagala nnyo beera mu mbeera okulaba abalala omanyi nti wano mu Africa naddala Uganda tusanyukira nnyo abali mu mbeera embi we feel very happy okuwulira nti Farida bamugobe kakirabe bulijjo beeraga oba kyaba we feel very happy olw'abalala nga balemereddwa nga bagudde. Let's start thinking positively tukyuse mindset yaffe tumanye nti no Farida waaba obulungi nange mbeera bulungi tumanye nti ono waaba alina ettaffaali kwe yeetadde level kwali tujja kwewagira omuyindi omulaba sijja kwogera bubi naye omuyindi waaba yagala generator newe bamu Australia ku muyindi munne atambula n'aginoonya ffe wano tetwewagira nze famasi zange zonna eyeekyengera kwenzalibwa kwenkulidde yesinga okukola obubi yesinga okukola obubi it has the poorest cells tugende waweezula tumwagira agagga wali ngende wali nzijanjabiro wali ngende ku Better Medical Center nzijanjabiro naye bakasoma bava wala olina kubera simwe dokita nina kino na kino najja n'omujanjaba n'akuwa sente nyingi naye ng'ow'okukyala alwala ate n'agenda ku kyalo kirala nisenga twewagira n'omanya edduuka mu kitundu kyo litunda sukali litunda omuceere waaki omugula mu kibuga gula wali wona omuwagira naye agenda kukulaakulana. We should start supporting other people abali mu community yaffe
tutandika okwewagira gwosemba jjo twala olugoye ku kyalaani olw'omutuuzi ali mu kitundu tebali mu bakuba biraka tugambe nti tetuyuza ngoye ate ebiraka ogamba nze obubuzo kati mbuuzo gwe kati ebiraka nze ngambije kale mbuuzo ono ayina ekiraka olugoye lutuka ekiseera ng'ogeze nga lwetaaga okutaamu sitiifu muno bagezeemu naye tetuwa abantu opportunity wadde babeera bamanyi kye bakola kubanga ekisooka tutyo twogerako tutyo tumanya nti negundi naye yatunze engoye tutya okuwagira abalala ab'omu kitundu nti bwe tunaabawagira bajja kukulaakulana kyekiseera tudde ku nnono z'okugaggawala n'okweyisa obulungi kyoyagala bakukolere kyoba okolera omulala abasajja kino kikulu batandise ebizimbe kapito w'abantu yonna erina ggwera mu bizimbe ebyo lwakuba yalowooza mba mu kibuga mbadde tasula miliyoni 2 n'agenda sasula miliyoni 1 naye nga aconcentratinze ku kapito yenna ina namuteeka mu renti nikyagenda oteekawo takimanyi naye abuuza kyekitambula mu kitundu kino kitegeeza takola kyasobola takola kyagala akola kiriwo beba abantu bofuna kati ensenene zezazaatuna nsenene senene zinavawo michungwa kati oyo seasonal person multitasking naye olina okubeera calculative whenever you are taking a risk calculate ng'omanyi nti ngenda tunda ensenene for this time mu nsenene nga wezifulootiza n'ofuna sente nyingi nnyo otereseewo okubaako akayumba koggala kobadde wazimba okuva edda ni kati Christmas nina okwambala nyuma nina okutwala abantu sizoni eddako nkozesa eki investing sente ensenene nga zivuddewo baako sente zoinvesting okuza mu bizinensi endala kijja kitya tetugenda mu kyalo Christmas eno abantu agenda kukwata emitwalo 2 oba 15 alinya agende e Masaka agule ennyama agule biki balye atuuka ekiseera nga ne sente ezimu ze Kampala balina zimusondera bamutikke ebintu bya mitwalo 3 muntemera amatoke ngenda gatunda mu kibuga nfune transport kiraga ki diwe wasembo genda mu kyalo togendayo lwakuba Christmas na Yidi gendayo oba beerangako embeera gy'oteekawo alo maama mujebale emitwalo 2 gye ntadde ku simu ogirabye mufune kasukaali naye gwe oboneka nga kibunoomu wafuddeyo omuntu wabeddeyo olumbe oba Yidi oba Christmas ate emirimu naagikola ddi emirimu gikola no place is sweet like home east west home is the best eri gyojja emikisa omuzadde buli wabeera mu nnaku ng'akaba fadira teri muntu agenda woomerwa ssente yo nga muzaddewo maama oba taata taliyo nti newonoogiwa weezule n'agirya tejja muwoomera nga mama newoona omuwa kiro ya sukaali newoona omuweereza omutwalo ku ssimu ajja gusimu singa ono gwowadde emitwalo 2 n'atasima nagamba fadira nabadde mwagalamu 5 waki yampadde 2 batukubireyo pulaani nga bali mu wedding meetings akola budget ye gundi agenda kumpaayo akakadde gundi ampeeyo 3 gundi ampeeyo 5 owakakadde namusimba 15 namugule nanyiiga nnyo ogenda mu meeting nosooka olaba koramu buli omu ateekawo meka nti 2 ndi kanteekewo 3 nofuna meeting oyo twabadde tumusuubira mu kakadde aleeta atya 3 kale twaguze emmere yaffe ne tumufumbira ne tukola tutya aba omwana oyo obukopi bwe bwamugaana obujja bakutandisa obukopi bumugemeseza ogejja omusajja oyo omukopi nnyo kiraga ki Farida omuntu yenna anaaba obulungi olina okwerumya olina oba omukopi webaba tebannakuyitako omukopi ate manya kino omuntu yenna gwe batayogerako Farida aba talina magenda buli wobeerawo nga tolina akwogerako nsobola okugenda naye nga tebandiiko kubanga naganye obbalaga biri ebyange bewatuganye success era tolina lagabananjogerako ki Farida omuntu tabula kyaggeya omanyi bagamba siri anjolesa mubiri waliwo omuntu gwotaka kasande sinale kyamisana ng'enfaanana gy'ofaananiraga nti at least walidde naye kiba better you keep some privacy with you leka abantu bakugeye nti oyo talina kyakoze emyaka gyamaze ku gundi they keep guessing oba omwana oyo ali kuki let them guess naye nga tebamanyi omanyi era abantu nabo babulookinze era banoonyayo omuntu omu gundi genda olabe wakiri afuna erinnya nalisevinga mu nnamba endala amanyi ebikwatako ate sitatasi zino zitwonoonye nnyo ez'amasimu buli wooteekako ebyo buli woobeera n'oteekako abantu basoma obulamu bamanyi nawo woobeera buli ssaawa ki so kyandibadde beta mu kwezuula ne tumanya ebiruubirirwa byaffe ne tutema empenda kituufu ndi wano naye tulina abantu mu nsi nga talina biruubirirwa bafaafagana ng'ekiruubirirwa kyefunayo kawala gikano kebayita kamasinike n'ekikomando neyeebaka ng'akeesa lukya nga nkoko ya mutamiivu kati oyo yenna ayagala oba obulungi kyekiseera afuna ebiruubirirwa amanye nkola naye lwaki nkola
nkolera ki kituufu omutwalo guno ngufunye naye omutwalo guno ngutransformize ntya guwera akakadde kirungi nnyo okukwata ssente n'ozisindika zigende zikole ssente abantu bangi nnyo bayingiza ssente nga beebase bangi nnyo bayingiza ssente nga batudde kati nze ndi wano ntudde naye abakozi gye bali bakola nyingiza gwe watuuka ekyokutuuka kirala naye neezuula bwezuuzi nina we nabeeranga kulabolita nga nze nzigulira abantu nga lwe nalwadde sijja sasulwa kati kiraga senga seezuula era senga nange nkyaliwawo ntuuza abantu sigambye nti omulimu mubi era abantu baba okukola babi naye kyandibadde kirungi buli muntu neyeezuula n'atamala budde bungi mu kkubo obadde okimanyi Farida nti osobola okuva e Masaka n'omala emyaka 10 e Kampala naye ng'okyali Masaka nga wotekawo omutwe oyo olwotookola bijja olwotookola lumonde nga obwongo bukyali eri nga mindset yo yasigalayo eri nga neneeyisa ekyali eri ngeno waleeta mubiri so kyagala n'ebyoto bye tuloota tubyegendereze nnyo ate omuntu abeeramu abantu bana physical person mental person social person ne spiritual person abantu bana nga tebannakwatagana wamu byonna byokola maneyane mye tuve wano bayi tweyanziza muwulidde abese badduka tubadde tugezaako okwewabula ku butya bwe tuyinza okusembula from one place to another. We'll see you tomorrow. Bye bye.